Yes, kulisaayo nnyo muganda oli wa weekend kulikayo nnyo kuliko obwakedde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza mwasuze mutya kansuli nti no mwasuze bulungi nnyo oli ku Yugi Update TV kusinzira obanga otuwuliriza kakati gavumenti eyina enteekateeka okusalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyina enteekateeka okusalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu agali emagere lwa nsonga ki zengenda okubanga nkuleetera maaso awo jjukira nti nno banoonyezza charges nnyingi nnyo oba banoonyezza akantu konna ke bayinza okubanga bakwatiramu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform kakyabuze jjukira n'emabegakaawo waliwo orders eyayisibwa eyisibwa Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force nga yali aduumidde bakomanda abali ku barracks Makindi bagende maaso n'okwarestinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula bakomandazi bali bawadde order bakonsultinga Yoweri Kaguta Museveni era ebyavaayo Yoweri Kaguta Museveni yabagamba nti nno tewali nsonga eyinza kubanga emukwasa mumukwata yakoze eki omulundi ogwasembayo mu kaseera nga kano aka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa ebyavaayo mwabiraba so government tiyandi yagadde kweteeka ku pressure ndala nga gye yalabako kakati buli kye bakola bakikola n'obwegendereza naye bayina enteekateeka ez'okusalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku house search era baagala kufuna waalanti nga n'ebigendererwa byabwe bye bino wammanga byengenda okubeera nga nkuleetera mu maaso awo obirabe era kakati mu kaseera kano naddala aka 2026 gwe ky'olina omumanya nti ekibiina ekiri ku ludda olw'opposition kirina kuba ku bunkenke kubanga wano bye biseera gavumenti bweteekera move yaayo wano gavumenti weteekera move jjukira kati baavuddeyo ne beekwasa akasonga ka parade yakubibwa ku kitebe kya National Unity Platform wali Makerere Kavule era batandise okubanga bapiikinga omubabuzaawo omukoomu abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya National Platform n'abamu ku ba foot soldiers bagamba nti ensonga ya parade naye njagala nkubuulire ensonga teyeekuusa ku parade ensonga eri ya kuwamba abakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform baleme kutuuka ku lunaku olw'akalulu olwa 2026 ekyo kyonyino kimanya kati foot soldier yenna ali eyo nga banno bagenda maaso n'okuwambibwa naawe olina okwebereramu omanye ensonga eno ekwata ku ki oli ku Yugi Update TV gatana ku subscribe nga kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ngenda kubanga mbaleetera information gye bujja maaso awo mugenda kubanga munjaji nga mujje mu comment section mlikinge musharinge kakati ndowooza katusimbudde osobola okubanga omanya ebyama gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza saagala bikunyumiriza byewulirireko kati nina video gyenkoze emisana girikodinze nenjiteeka ku mitimbagano gyange gyonna gitadde ku accounts zange ku page zange nenjiteeka ne ku YouTube abadde tannagira bagenda ononye video eyo ebaddeko security alert genda oginoonya ogirabe nkusaba genda ononye video nsana video mugisindikire president agire bulungi nnyo bana Uganda mwenna video ebadde bakwatako tuli mu kaseera kati kakati abagawalo buli muntu wetaagira ayina eddoboozi tukwetaaga obeerenga kwoli kuno ensonga lwaki tubeetaaga alright kati kangende ku security alert bwenzivaako then tuleke tugende ku kiddako abaagala information bulungi tambuza video gweva mu kwemulugunya katusooke n'abantu ab'ekayunga Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olufuzi lwa National Platform saako ne bannankyukakyuka ababeera ekayunga mumpulirize bulungi nnyo tusanisa security alert bannayuganda mwenna abawangalira ekayunga Mr. President olukiiko National Platform bategeeza ebintu bino mbiwulire waliwo olukwe olugenda mu maaso omutamanya ngamba Kalango omusajja Omunyarwanda atonnye Moli ne munne Tebandeke bapulaninga okukwata abantu bonna abanuupu okubassa mu nkomyo baleme kuwandiisa sinakindi baleme kulondebwa muno bwe mulimu Harriet Nakwedde ono ng'agenda kwesimbawo nga omweni MP w'e Kayunga kuliko Ronald Mukasa
Maitechi Bale constituency MP aspirant kuliko Flaga Bayara LC5 Busana Busana Jumba ba planninga obakwata bamalo bakwata batekeyo then balioke batandiko basibako emisango gitakwatagana ngaye mwanyiti batu jja ko muganda fefe kaseroboko bwenkwa information gitegere nti bevudde mu source y'abantu bennyini bwe batyo batafefe kaseroboko abatafefe kaseroboko benyini bebazeere mu kintu kino kwagala okumalawo babaganda baffe. So Mr. President, General Secretary abakulembeze mwe nandi wano bategeeza nti ekigenda maaso e Kayunga kigenda mu district zonna eza Uganda awula nyagadde otegeeza abe Kayunga nti olukwe olukwata abakulembeze bonna bagenda okwesiba ku kadi ya Nuupu lugenda maaso amanya nga asomye ekyo kiwedde nakyo mukitegedde awo saagala kulwawo nakano kankajjemu akayivu yange tugende ku kirala. Katugende ku kirala kyekiruwa security alert esinga nziwadde mu video kati kanjuwe no president. Mr. President wonna wooyi emisana galeero nkoze post ku page zange zonna nenjikola bwenzikoze post ezo zigenze viral bakiyita viral nenze kiyita viral mumukiita viral nze kiyita viral. Waliwo olukwe olunene nnyo waliwo olukwe olunene nnyo Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza ekitongole kya Chief of Military Intelligence ekitongole kya Internal Security Organization saako Nyandi Yosoferi mutabani we Muhoozi ne taata wo muto Kisawuvuga Salimu Sale bali mukutya okutabangawo era essaawa zino bagezizaako nnyo okulaba okuteeka emisango naye bati ejjukuteekako wabula balina baagala okukwatira we wano. Posti zenkoze emisana zibadde zigamba nti amagye ne poliisi biteekateeka okulumba amaka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere gagasaleko gateekewo kye tuyita search and found. Mr. President wona wooli poliisi amagye ku biragiro by'abantu bemmenye waggulu baagala kulumba makaago bakole kye bayita search and found nga kibanoonya okimanyi baagala kunoonya sente ezibadde zisoloozebwa okuva olunaku olwasooka mpaka olwalwo gye ziri kyekigendererwa kyabwe nga bafuna sente zino nga bazisanze mu makaago bagenda zikozesa ng'ekizibu bakuguleko emisango wagindabye ebiri omusango gusooka baguyita money laundering. Omusango ogwokubiri nti sente zino obadde ozikozesa okuvujjirira obubinja bw'abayeekera mu ggwanga n'ebweru wa ggwanga. Do you copy that, Mr. President? Bagenda okujonga bakisaziza mu kubanga nkoze posti kati nze kukola security alert. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde abasajja bateeseteese okujja okusaakinga amakaago naye nga ekibaleeta baagala kunoonya ssente wawe mwezitadde ku akawunti tebazirabayo bulungi. Za akawunti baagala zisiba nakyo nkikutegeeza akawunti nazo baagala zifiriizinga oba ali obusente obutondo mwali bamubuwividdwenga baagala zifiriizinga ne kye baagala kwe kujjewo okukola search and found basangeyo ssente n'ebirebwa n'abaleese mu compound yo bakuguleko omusango ogusooka gwa money laundering ogwokubiri gwa kuvujjirira buyeekera ng'okozesa ssente zennyini z'otaasobola kuteeka mu banka we bazirabira. Kati ngenda bagamba Muhoozi Salimu Sale Nyandi Yosoferi Inspector General of Police akulira Ssemwai ne iso mulinga ebyoya by'enkoko mulinga ebiki ebyoya by'enkoko. Lwaki? Ebiseera bisinga bw'onyigiriza nnyo ennyindo wattu ogireeta omusaayi ate kennyini mmwe abali mu ofiisi baseere county educated cow mulina enjogera yogamba nti bw'ofuuyisa akajanja weekanga osaze ebyayi mu ngoye. Bw'ofuuyisa akajanja weekanga osaze ebyayi mu mpale mwe kye mugamba nti wanyampisa ekiniga wanya mu mpale. Kati kyemuli mu kukola ekyo okitegedde kyemuli mu kukola kati nze mbagambye ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'Okwomwenda mulinga ebyoya by'enkoko.
security ata Mr. President ozojuulidde n'enteekateeka z'ekitebo kirumba nazo ziri mu pipeline. So Mr. President be aware nti kino bagenda kikola ekyokuba nti okujja ngo bagenda bisa zaamu naye nga bagenda kukola ki bagenda kujja kikola. Lwaki bagenda kikola? Omanyize nkuwa information enkuwerako ne reality. Njagala owulire omwami ono wa NRM babadde mu studio zaabwe ng'ayogera wulira. Njagala okubulira wano. We have information, clear information. Bano babadde bafayinga militias in Kenya. Imagine. We have clear information. Don't say imagine. I want to refer to what I'm saying. Ekintu tuli mu kwogera. Abaana bwenjagala otunuulira parade. Nyanzi yajja ku parade ng'ayambadde white. Lwaki Nyanzi yajja ku parade ng'ayambadde ebyambalo bye bimu ne bana abaana batajja ku parade? Soko owulire. Bwenzija nga ffenna tuli mu kikolwa. Singa nga gwe bakutte kaabe mukulu wange Kyagulanyi. Singa nga bano abaana banaaleeta obujulizi ne bagamba nti bino byonna badde mutukwata tubikola. Naye tugamba okubikola yaani? Yono. Etteeka likukimanyi. Kimuna akulagira. Ntono yatulagira. Naye essaawa zino etteeka the facts tekiraba. Tulina etteeka erya computer misuse. Singa gwe professor edakikemu. Singa professor okwata n'oyogera ekigambo kyonna ku mpewo wano. Bagenda kuvunana BHFM. Bagenda kukunoonya ngo. That is the law. Kakati ne bano ono kyayagala Bobi Wine ne bano bakama baganda bwe bali ku board. Baagala kutabula abavubuka abali innocent. Babakwate babagambe twali mu kaluka 220 nga bagambe bya bizimbe byammwe. Ezo motoka ze bechangira muzamwe. Ekyo wakiraba wa. Where we heading as a nation? Katonda tuvao. Mulina kye mumanja ku kikwatagana ne security alert. Mulina kye mumanja kikwatagana ne security alert from the author's mouth. Nti bagenda okukwata abaana abo bennyini bagenda okulumirizaani Kyagulanyi Center mukakuddire mu future mu security alert. Pay attention to details. Njagala wekkaanye oweyo obwongo bwo okukatambika okusinzira ku byenkusomedde. Pay attention to details wulira. Njagala okubulira wano. We have information, clear information. Bano babadde bafayinga militias in Kenya. Imagine. We have clear information. Don't say imagine. I want to refer to what I'm saying. Ekintu tuli mu kwogera. Abaana bwenjagala otunuulira parade. Nyanzi yajja ku parade ng'ayambadde white. Lwaki Nyanzi teyajja ku parade ng'ayambadde ebyambalo bye bimu ne bana abaana batajja ku parade? Soko owulire. Bwenzija nga ffenna tuli mu kikolwa. Singa nga gwe bakutte kaabe mukulu wange Kyagulanyi. Singa nga bano abaana banaaleeta obujulizi ne bagamba nti bino byonna badde mutukwata tubikola. Naye tugamba okubikola yaani? Yono. Etteeka likukimanyi. Kimuna akulagira. Mwina kye mumanja ekirala kye mu security alert. Oluvannyuma lw'akatambyako ne kye mbagambye. Security alert esooka ewedde yakubiri kalugende ku yokusatu. Alright. Mu video gye nkoze emisana gye mbatereddeyo ebaddeko security alert ne bagamba nga it must watch na kino kankyongereko. Nyandi Osoferi ng'ayita mba RDC ba RCC n'abasajja be abaasoma obuyeekera n'obutemu. Bagenda mu bitundu omuli amaanyi amangi aga national platform naddala mu eastern side of the country okuva Mbale okudda eno. Bagenda buli family bagisaamu omwana amaliriza senior 4 ne senior 6 mu Mbale wajangu mu Busoga jangu mu Buganda nga bagisaamu omwana amaze senior 4 ne senior 6 ne mu Buganda wekiri. Ekigendera kiki balimba abazadde tebagenda twala abaana batwaleko ka training katono nnyo aka patriotism then bamale bafunire scholarship babasomeseze ku bwereere basobola okufuna emirimu. Abaana be batutte bali mu nkumi be batutte okutraininga. Naye ng'ekigendera ky'abasajja bano kucreatinga rebel groups zibeere attached ku national platform. Ono bayogerako bakuliyetinze rebel groups nga baana babasomesezza nga bagenda kubeera ki bagenda kubeera attached nti ku national platform bagenda okukola ekintu ekyo ng'amaze okukola ki ng'amaze okumala okikijjalinga buso. Njagala otegeeza mwenna bazadde
ntegezeddwako ti mu bitundu by'ebbaale Mukono Waluddayo abantu bali mu kkaaba batolako abaana tebakyana communication abaana baabwe so ekyo mugenda kira bulungi nnyo akiri emabegani Christopher Damulira Kijambiya Maria Mungu yali emabega eyo okukola ebintu ebyo security alert ziba zikoze eki ziba ziweddeyo eneebezeeko ejja kugiramu information awo security alert zikoze eki ziwedde kati bwe ziba ziwedde waliwo comrade waffe era abadde omusomesa omukyala Dorini Kaija abadde omusomesa nga asomesa ku ssomero ery'ebyobufuzi Kamoocha awambiddwa akawungezi ka leero n'atwalibwa abatamanya ngamba mu drone mukyala Dorini Kaija awambiddwa olwaleero mu makage n'atwalibwa abatamanya ngamba ba Nyandu Yoseferi yono mukyala Dorini Kaija atwaliddwa awambiddwa olwaleero n'atwalibwa mu drone abatamutegeera kanyongere bamutegeeza mumutegeere bulungi nnyo yono wano yoyo Dorini Kaija wanesasage webadde bila tubamuambie bamuwambye bamutwala batamanya ngamba nga bo balina bagenda omukozesa okusinzira ku nteekateeka yaabwe nga bweyimiridde awo kati bwenjagala tutandikira akatambi mbufunze akatambi katandise tugenda katandika tutya njagala olwaleero buli omu okwata essimu yo endala gy'olina ey'okubiri njala mutagi ngire wano Barambalupa Mahara njala mutagi ngire wano mukulu mutabani wa Museveni gwayita Muhoozi Kanyirupama na yabereko kuno saako mukulu Felix Kulimba jabereko ku video eno tutandike video no butongole ekizibu kye tulina mu Uganda nti abantu betwali tusubira nti basoma okusoma kw'abalema wabula bakoza mitwenga mmale omuntu ajja ku TV nayogera ekigambo nenga tasobola kinnyonnyola kitegeeza abantu ne yeeyita minister yeeyita RDC yeeyita mukulembeze nga tasobola kunnyonnyola kintu njagala okwata essimu ye ya buyonjo ogende mu Gola Moses oba ogende mu Gogo nze muyita Gola Moses oteke mu what is the definition of a parade oteke mu Gogo search oteke mu what is the definition of a parade njagala ogende mu Gogo oteke mu ekigambo what is the definition of parade kimala kyokka ompe answer wano nga sinnakuwa yange olyoka otegeere nti Felix Kulayiji Muhoozi
Balambaruga hali n'abasigadde mwenna mufuga eggwanga mu bukyamu kubanga mwasoma ne temwayiga. Njagala oteeke mu ssimu ye y'okuteekemu definition. What's the definition of parade? Okiteekawo nga sinayogera kyange olyoka omanyi nti bano abasajja batufugisa busiru. Naffe kennyini tubadde tetumanyi, tetusobola kwetegereza na kumanya nti omuntu ekigambo kyayogera kivundwa kitya. Njagala ogende ku ssimu yo gikozesa oteekemu ekigambo what is the definition of parade. Mbalinze banetwangwe nga bwenzanya kano. Ever participated in that illegal parade will be brought to court. Have you heard about it? I saw the statement. Exactly. And that's why these individuals have been picked. Why don't you just summon them? That is not for me to answer. I've told you. I am not going to answer what I have not done for what I have not done, Colonel. And for you insisting, that's indiscipline. Omaze ofuna definition. Njagala definition ni walonjogera bigobina nga tuli ffenna. Genda mu Google oteekemu what is the definition of a parade. Genda mu Google oteekemu nti ekigambo parade kitegeeza ki. Ng'ona akyayogera Mbalinze. Ever participated in that illegal parade will be brought to court. Have you heard about it? I saw the statement. Exactly. And that's why these individuals have been picked. Why don't you just summon them? That is not for me to answer. I've told you. I am not going to answer what I have not done for what I have not done, Colonel. And for you insisting, that's indiscipline. All right, Minister Felix Kulimbaji, you are among the lawbreakers. You are the army spokesperson as we speak right now. There is a reason as to why you are lame, because you are a lawbreaker and God decided to break your thin leg. That's why too you are a lawbreaker, because you already broke your leg. Let me help you and give you the true definition of a parade. In Uganda, the parade is not gazetted or legalized. That is for only military assembly. Do you copy that? Mr. Felix Kulimbaji, the word parade is not gazetted anywhere in the constitution of Uganda or in any military constitution in Uganda that is mandatory for army officers or for military. Do you copy that? A parade for civilians means assembly for celebration. The word parade means assembly for celebrations. Do you understand that? Mukulu Felix Kulimbaji, njagala wale oli bada Uganda nti ekigambo parade mu Uganda mwakiteeka mu constitution